ng'ebula ennaku mbale bannayuganda bagende mu kulonda akalulu k'obwa pulezidenti kossa n'ababaka ba paalamenti. It is teguwera na mwezi, naye emboozi eri ku mimwa gy'abantu y'emboozi ya intaneti esuubirwa okuggibwako for almost a week nga bannayuganda bagenda mu kulonda. Era bannayuganda bangi nnyo, the fact that so many Ugandans earn from the internet because waliwo abantu abatakyapangisa maduuka ng'akwata stooku ye n'agissa ewaka ng'akolera ku internet, nti bw'oggyako internet oyo omuntu obeera omulimu gwe ogusse. Era bangi badde batandise onnoonya emiwaatwa buli kyamu bagenda osobola okwakisesingira mu internet provided gavumenti ebanga ejjeko internet. Era bangi bwe baawulira ku mukutu gwa internet ogumanyikibbwa nga Starlink, bangi baatandika ogupa kyesinga. Starlink company eprovidinga internet ekulemberwa omukulu amanyikibwa nga Elon Musk. Kigambibwa nti internet eno osobola ogikozesa ne waba nga bagiggyeko, ne woobeera wa, ne woobeera mu dungeon, ne woobeera wa kasitoba naako ka satellite kaabwe, you can have internet. Era buno budish bwa Starlink mu Uganda bubadde butunda kyere ng'abantu bazuula nti bagenda kukozesaako, abantu babadde babuguze. Era nga bannayuganda basirise bwekye balinda gavumenti egambe nti ejjeeko internet, bo batandika okukola ogwabwe. Gwe ssebo bannya bandaba, ekyabakubye enkyukwe y'ebbaluwa eyawandiikiddwa ennaku z'omwezi nga 19, ebbaluwa gy'olaba ku screen awo, yawandiikiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku musolo, Uganda Revenue Authority. Ebbaluwa ng'esoma subject restriction on the importation of Starlink technology and communication equipment. Okumanya ng'abantu babadde babwettanidde, abagezi mu business babadde batandise osuubula container ku container nga babuleeta mu Uganda because abaasooka obuleetako tebwaweza na nnaku 2 nga buweddewo. Kati baamanya nti business ekola nga batandise obuleeta. Bangi nnyo budishi bwabwe noza mu bumanyi. Now, URA has issued a statement ng'egamba restriction on the importation of Starlink technology and communications equipment. This communication serves to officially notify staff about the immediate restriction on the importation and custom clearance of Starlink technology gadgets, communication equipment, and associated components. Any import declaration of the aforementioned item should be accompanied by clearance / authorization letter from the Chief of Defence Forces, Uganda People's Defence Force UPDF. This guidance takes effective immediately, and all staff are expected to adhere to it. Asadu Kigozi Kisitu yawandise ebbaluwa bagamba nti abakozi ba URA abakkirizibwa mu kuyisaawo ebintu ebiguliddwa babategeezezza tebaddamu kukkiriza any gadget ng'eri linked to Starlink okuyingira eggwanga. Wabawo omuntu yenna ayagala oyingiza ebintu ebyo alina okubeera n'ebbaluwa emukkiriza okuva ewa CDF. So Bobi Wine yabagamba nti intaneti ne kamera kyekyokulwanyisa kye tulina. Bano abasajja nabo bategedde nti ekyokulwanyisa kye mulina ye intaneti n'essimu. Kati CDF akulira amagye Muhoozi y'alina oku-authorizinga omuntu alina internet ya Starlink
nina kyali wange omwangambe nti bagenze poliisi egende enoonya buli muntu alina ka Starlink nga bakakuggyako. Now there is something you people should know. Webanga eno ebadde open window y'Abannayuganda okuba ne internet, trust me, there is more. Wasobola n'okuba nga waliwo options endala nga 4. Okugeza mu kalulu akaggwa bajjako internet. No, akalulu ka 2016 bajjako internet. Naye mu kugijjako abantu batandika ogibypassinga nga bakozesa VPN. Era abantu bajja accessinga. Akalulu akokubiri aka 2021 nayo basooka ne bajjako internet ennaku ezasooka. Naye bwe bagijjaako bano abalina fiber, fe abalina fiber tebaamanya nti naffe tugikozesa. So aba mobile bano bankozesa Airtel, MTN, bla 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 be baali bajjako, naye abalina fiber basigalako ennaku nga ziizo. Wabula bagenda okizuula nga abantu bakyali ku internet ne bakizuula nti aba fiber gye bali ne bajjako ne fiber internet yonna. Naye abagezigezi basigala bakyalina internet. Njagala mbeko ne kyenkugamba, tosobola kumaaninga kalulu nga Electoral Commission, tosobola kamaaninga nga tolina internet. Omukutu gwa NBS gwali live, bakozesa equipments bwa live view, tekasobola kukola nga tolina equipment. Obuuma bwe baali balina ku polling station newankubadde nga wambwagana okukola bwali bukozesa internet. Ekitegeeza nti waliwo omuwaatwa gwa Munnayuganda ofuna internet. Era abagezigezi nga bamaze okutemezebwako abali munda mu gavumenti munda, abaana batandika okufuna nga internet. Era abaana batugamba ebyo ebiseera omuntu yalina line ya UTL, Uganda Telecom, yali asobola okuaccessinga internet because gavumenti gye yali ekozesa. Era abantu abali kumpi ne government entities nga you can bypass a Wi-Fi password bagendanga ku ebizimbe ne batuula ne bayota internet buliro. Now bwe tuba nga tubaddewo n'omuwaatwa gwa Starlink, then trust me, abaana b'e Tanzania engeri gye bakolamu okusharingira abantu abalala images ze twalaba mu protest season, trust me, nabo bayina embeera gye bakozesa. Ate ne wane Uganda nawo kisoboka. Wabula mawulire genkuwa, obuma bwa Starlink Muhoozi Kainerugaba abugobye. Okafuna okakozesa olina okubanga ofunye clearance, oba okayisaawo ku custom olina okubanga ofunye clearance okuva ewa CDF. Ebbaluwa eno nade sigiwadde nnyo attention, naye oluvannyuma lwa president ogipostinga neŋŋamba no, kati nno neno yeetaaga attention. Era wabadde agipostinga ataddeko caption n'agamba, a regime gripped by fear, they are now saying anyone who desire to import Starlink equipment must get a clearance letter from dictator Museveni's son. Ridiculous. If they are not planning mischief, electoral fraud, why are they so scared of people accessing internet during the electoral process? Ultimately, the people will prevail against all these illegalities. History is replete with example. #free Uganda. Bobi Wine bwatyo wa commenting ze kweyo ebbaluwa. Thank you so much okubanga mbadde mutulaba. Video eno ebadde kutusibwako banaffe ba Jolo Quality Properties bakafulumbya amataka. Bakutegeeza nti gomvubuka yezimba ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna polotiyo ate ne mu kibanja mpola bakwata. Ayagala okumanya ebisingawo kuba ku simu eri awo wansi, omukyalo oyo munnyonnyole omugamba akalango kano mpulidde simple yakakuba agenda kukwatanga mwana. Bye bye.